Mu kusooka abayizi bano babadde bategese olukiiko lwabannamawulire mubadde bannyonnyolera bwe bamaze okubaga ekiwandiiko kye babadde batwalira akulira ebyokusomesa mu ttendekero ly'e Makerere nga baagala omusomesa Peninah Kabenge alekulire. Wabula babadde tebannabaako we baatuuse. Ate poliisi n'egwa mu lukiiko lwabwe n'ebategeeza nga bwe lutali mu mateeka, era wano amaloboozi gambuse waggulu okutuusa ng'omukulu wa poliisi ayabulidde ekifo kino. Kino kisaanudde abayizi b'e Makerere era ne bawulirwa nga bagamba nti kati ekiwandiiko kabakitwalire akulira ebyokusomesa mu ttendekero lino. Babadde bakatambulako ebigere bibale ate omupoliisi era n'ayagala okubaziyiza obutatwala bintu wala, wabula nga abadde akuba mu nju kijjinja kuba batandikidde mu jjiya nnene mu kwogera. Represent Makerere University, and we cannot allow intimidation in Makerere University. Makerere University alone stands for morality, not immorality. The Chancellor akwate ku nsonga zino eziri immoral mu community ya Makerere University. Tetuze kwekalakaasa nga osibwa agamba, naye ffe ekiwandiiko kyaffe kisaba Madam Peninah Kabenge addeko ebbali olw'empisa ensiiwuufu ze tuzze nga tumulabamu. Abayizi bagamba nti ebirabikira mu mpapula z'amawulire biweebula ettendekero lyabwe nga tebasobola kugumiikiriza Peninah Kabenge akwatibwako okugenda mu maaso ng'akyasomesa abayizi. Baagala abakulira ettendekero lino bamugobe mu bwangu kuba erinnya ly'ettendekero lisiigiddwa enziro olw'abakulembeze abalabikiddwa mu bikolwa ebitali birungi. Weekyo eyise Peninah Kabenge amanyiddwa nga munnabyamizannyo omukuukuutivu yali mu kkooti e Nakawa gye yamukolera ebigambo abayizi ebyabennyisa emitima olw'engeri ate gye bamulaba ng'abasomesa. Poliisi eremeddwa okutaasa abayizi ababadde bataamye obugo era basigadde beewera nti tebajja kusirika okutuusa nga abakulira ettendekero ly'e Makerere balina kye batuuseeko ku kugoba omusomesa waabwe.